Samuel ekyokubiri. We are going to read in 2 Samuel 13. 2 Samuel 30 verse. Samuel ekyokubiri 13 okutandikirawo. Awo lwatuuka oluvannyuma lw'ebyo, Abusalomu mutabani wa Dawudi yalina mwannyina omulungi erinnya lye Tamali, Omunomi mutabani wa Dawudi n'amwagala. Awo Amunoni ne yeeraliikirira bw'atyo n'alwala olwa mwannyina Tamali. Yesu omulungi yeebazibwe. Amen. Tulaba abavubuka bano. Abusalomu yalina muganda we. Ekyamazima omuwala olinga mulungi. Abusalomu had a beautiful sister like me. Yesu omulungi yeebazibwe. Ng'oluwala lulungi bana. The girl was so beautiful. Kwagamba ngalungi bw'okutunuulirako. She was pleasant to be looked at. Naye nga waliwo kiganda kyo kibuyabuya. But there was a brother who was not good. Muganda wate ne yeegomba mwannyina. Then the brother admired the sister. Obulungi bw'omuwala. The beauty of the girl. Bw'aleetera ne mwannyina okumwegomba. First even the brother to admire her. Kubanga yali mulungi. Because she was so beautiful. Yesu omulungi yeebazibwe. Jesus. Kaakati natandika okusala amagezi omuwala ono amufunye atya. Weyongere Bayibuli etugamba nti naye lwazaawo. Tuli mu Samuel ekyokubiri 13. Oniero okubiri gwako bwe nti Amunoni n'akirowooza nga kizibu okumukola ekigambo kyonna. Naye Amunoni yalina mukwano gwe erinnya lye Yowadaabu mutabani wa Simeeya muganda wa Dawudi. Era Yonadabu yali musajja mugerengetanya nnyo. N'amugamba nti ekikukoza bw'otyo bulijjo kiki? Gwe omwana wa kabaka tombuulire. Amunoni n'amugamba nti njagala Tamali mwannyina muganda wange Abusalomu. Awo Yonadabu n'amugamba nti galamira ku kitanda kyo weerwazerwaze. Kale kitaawo bw'aliraba ng'amaze okukulaba n'omugamba nti mwannyina ze Tamali ajje, nkwegayiridde ampe emmere okulya era afumbe emmere mu maaso gange. Yesu omulungi yeebazibwe. Essuula eno mpanvu naye muganda wange nkusaba teweebaka. This chapter is so long but I request you not. Kubanga waliwo okusomooza kungi w'obyowulira obusungu n'obulanga owulira. There is a lot of challenges whereby Bayibuli yatugambye nti Amunoni n'asala amagezi okulaba ng'ayagala muganda. One means of seeing that he falls in love with the sister. Munne n'abagamba nti weerwazerwaza n'obeera mu buliri ajja kujja. Then a friend told him to pretend as if he's sick. Ezo zonna nkwezanga the sister may come. Yesu omulungi yeebazibwe. Ezo zonna nkweza mu bisitaani anoonya omuwala ono Tamali. All the devil's plan that he's fighting. Omuwala Bayibuli yatugamba nti ekyamazima yali yeekuumye bambi. Yali atambulira mu makubo amagolokofu. Naye nabo mu bisitaani nga Bayibuli bwetugamba nti mulabe wanaabanga walungi. Bible says that your enemy will be of Amunoni. Amnon. Ayagala. Wants kwagala to love muganda oba mwannyina. The sister. Yesu omulungi yeebazibwe. Praise the good Jesus. Okiwulira otya mundayo gwe? How do you feel inside of you? Nga muganda wo gw'okuze nayo yakupangira olukwe yalina ddiiru gy'alina eryo. When the very brother that you've grown up with is the one planning for you. Yesu omulungi yeebazibwe. Kati munne n'amugamba nti sala amagezi ogende weebake ogambe kitaawo nti njagala gundi ajja nfumbire. Then the friend told him to go to pretend as if he's sick, that he may go to bed, that the sister would be. Dawudi musajja wattu teyakimanya kikigenda kubaawo. Even David did not know what was going on. Ono bwe yeerwazalwaza Dawudi ng'addayo ng'agamba muwala we tigenda ofumbire mwannyoko akamere okamuwe. When this one pretended to be sick, then David. Kumbe Amunoni alina ggoolo ye alina tageti ye ayagala kutrappinga muwala oyo. Yet Amnon had a plan to trap this sister. Naye nga Tamali takimanyi. But Tamar did not know. Omwana we gwenda obeera bw'ekyamazima ng'eri akupangira naye nga tokimanyi. As you may also be there was. Always be moving with your God in the right way. Ayinza okuba ali bweru
akozesezza okumalawo obulamu that the devil has used to consume your life. Yesu omulungi yeebazibwe. Amen. Weeyongereyo ogende osome olw'omusanvu. Olw'omusanvu Dawudi n'atuma eka eri Tamali ng'ayogera nti, genda nno eri ennyumba ya muganda wo Amunoni omufumbire emmere. Awo Tamali n'agenda eri ennyumba ya muganda we Amunoni, ye ng'agalamidde, n'addira obutta n'abugoya, n'abumba emigaati mu maaso ge, n'ayokya emigaati.